yayaniriziddwa mu ssanyu abatuuze abawangalira ku mutaala Bungereza. Bamwanirizza. That is after emyaka 10. Wow. Bukyanga abaningibwa okubanga taddamu kulinnya ku ttaka lya Queen. Kaakati omwaka gwa God. Mu mwaka gwa 2013, yes, 13, Bobi Wine yali meant okuperforminga e Birmingham ne London, era nga yali agenda n'ekibiina kya the Ebonies. Ne bano gye babeera tugende mu maaso ibonna gibeeyo. Yali meant okuperforminga e London, e Birmingham ne London, nga ali wamu ne bannaffe ba Ebonies, wabula n'agaanibwa okufuna visa era n'abaningibwa kubigambibwa nti yalina lines ze yali atadde mu lumu ku luyimba lwe nga zi-incitinga violence. Okay. Kubana ab'ekinnawattaka. Era nga okusinziira ku the UK Criminal Justice and Immigration Act ya 2008, abaawo we baayita okusobola okwiranga atugambako atulangira. Era nga mu luyimba lwa yina line gye yateekamu n'agamba nti ban all the Batman. Wabulayo bukulu era amala n'avaayo n'awaayo. Tegeza ki mu Luganda? Bannaye sinze nalya fiizi zammwe. Kaakati oba gwe okinvuunulire. Nze nsoma Luzungu wano. Nange nange Oluganda lugenda luntawaanya ndabika njagala kubomba. Kaakati yawaayo okwewozaako okutaasobola kumutaasa paka baani weekoze eki? Weeweddeko. Sooka ompe ebyabadde side zaawo. You guys spread out. You guys spread out. Bagamba te UK lifts Bobi Wine. November ono yali atandika amawulire go liftinga ban wegagira. Naye olwo luyimba lwe twogeddeko. Ya lifting wa yaggwako. Anyway yaggwako after 10 years. Emyaka gyali giwedde. Naye era bweggwako asobola ogyongerayo. Kitegeeza nti tekiri automatic nti we giggwako. But even the punishment is automatically. Balina okutuula ne balaba. Oba they let it go oba basobola okuddako ne bakaliga. Bwendayo no video eyo nze ng'omuntu kyensoose okulabamu ffenna nnabakkiriza bw'olaba ng'omuntu alina favor okwatanga ku screen n'ogamba Mukama konna nange nkitwala. I tap into it. Kati ago ge mazima nnaagamu. Reality. Kati nze nina abantu favor nze neegomba favor ya Pastor Bugingo. Nze omusajja favor ye njeegomba. Oba owulira nga nimba njagala okole ku byakoze ebiri ku negative ojja kakasa.
oyogerayo kantu kamu ne kakuvumye ne bakuvumye ne yali akuwana n'olabanga akukyaye wali abantu Katonda yamuwa favor ng'otukono ne Katonda ekyamazima naye nyine yinzo tumutuuzaawo n'omubuuza naye mukama wange twagala otuyitiremukko tulabye ku airport nga buli muntu yenna ehitiro buli omu ng'akwaniriza wakikola otya there is something omanya abantu bano abatusingamukko obukuluko say like the President Museveni biki olumu tetumanya game yaabwe bweri obulamu bwe babutambuza tusomako bisome ebimu tubirabye amaze n'okukula kuba bwe tuzze ne mulimu omuntu kati Bobi Wine akuze maaso gaffe I mean we've seen him olugero tulumanyi kati ebintu happening awo nawe webuze naye kakati kino kibadde wukiti abantu bagenzeeko e Bungereza awo n'omulanga ba promoter bamunonye tenge Kampala bamaanyi bwe bati bamwanirizza omuyimbi waffe omuntu waffe olabanga waliwo eyagenze ne bamwaniriza bwe batyo tofunako ku budde n'ogamba nti okay era abazadde mbagamba buli lunaku mu ssaala gy'osabira omwana ekigambo favor tekikuva mu kamwa favor is very important it is very important yeah ali naye bw'ogifunanga ogikozesanga bulungi kuba kirabika opposite ya kino ky'olina kiyinza olabika obubi ennyo kiyinza olabika obubi ennyo bale anyway yagenze yo kubasisinkanyi kwogeramu kuyimba kakati katusooke tulabe tufune ku speech nga when kyaku post yengwe we bali lifting ban yagamba atya